Kubanga nze kati essaawa zino obululu bumpuuba, so sikyalya mmere n'ebirowoozo sikabisika ebirowoozo kugamba ng'obumanyi ndowooza birowoozo kugamba bisaka busasi kulowooza kintu kikyenzaako olw'ebyo ebintu byenkola ki byendowooza kuba kati emmere gye nali ndya sikyagirya olw'obululu tegeera. Omuntu eyali yeebaka obulungi kati nsula nkuku nadde nga lumonde ate kati naawe obimanyi wali sente kati tekyalabika, sente nateekamu simanyi oba nayitawo basiitewo osegeera. So kati posita ogenda ku Facebook zeziri osegeera, so abantu babiraba. So kati ndowooza bingi n'omukazi yennyini tayagala kweyunga mu byakulonda, agamba ate sente ozonoonera mu bintu. So kati nze kyembala mbala kiroto kyange maaso kyenkola ki gyendaga. Kati kubanga tukyakkuba laale nti ng'edda bwe twakubanga laale n'ofuna emmotoka n'osibako ebyuma n'ogenda nga weetooloola kyalo ku kyalo osegeera. So kati tibikyaliwo osegeera. Kati tunyonyiza kuno kuki ku mukutu, ogenda ku Facebook, ogenda ku Twitter, n'ogenda ku YouTube channel yange ebito kwenyonyiza akalulu. Kubanga nze abateekamu sente saagala kukola ki bamenya mannya kubanga kiba kibi obbamala kuba bwe naaboogera ate kijja kuba kibi bayinza obbanyonyaako osegeera. So kati nze ekintu kiba kyama kyange ng'omuntu osegeera. So nze bingi bingenda okukolera baki abantu b'Emakindye West. Akalulu akaasooka mwalimu enguzi ne mukyala wange enyi balabika baamuwa enguzi osegeera, balabika baamuwa sente osegeera. Kati nze sifuddeeyo kalulu akaasooka olaba bankuba ekigo naye ku luno tebagenda kukola ki kunkuba kigo kubanga nze ebintu byensuubiza abantu bange abantu b'Emakindye bingi kubanga njagala nnyo enkulaakulana n'Emakindye. Okusoma kale okusoma bazadde baafa naye nga nagezaako nensoma nentuuka mu simanyi nakumanya naye nga kyoba omanya oluzungu saagala ddoogera nnyo ku lwansonga nti gwe wena aloogera erinnyo lya ddyo erireetera omuntu okwegera oluzungu gyatitwala bajjemu boogera luzungu anti boogera luzungu soke. I'm a Mr. Ansam. I'm a MP to be Makindye West. Thank you for people saluting me. Sagala nyoko gera luzungu. No, but kalulu nko nja baba chimanyi. Baba chimanyi erinyo lya ddyo dinuma. Basa nyoko gera luzungu. Ande laba wagiza abali mu America. Abawagiza abali mu America bana Uganda bachimanyi. Osegeera bana Uganda bankuba kyeyo abagenza okuyiiya osegeera. Era tolowooza nti nno golooza bamalya kye baate tebagenda bweru baate boogera luzungu baba batutte kusanyusa bana Uganda bannaabwe nti nze njagala kulaakulanya Makindye. Abavubuka abatalina mirimu okiwulira, abavubuka abatalina mirimu, enkulaakulana mu bakyala, obutabanguko mu maka. Nze kyengeno mmalawo bambi tulabanya abakyala abasinga bambi nga babonaabona ng'abasajja babakunkumuliddemu nnyo abaana, abasajja bakunkumuliddemu nnyo abakazi mu baana ne bazaala abaana ne babalimu okukola ki okulabirira. Ekyo ngenda kimalawo. Genda wano Emakindye bw'oba oyagala kakata nti ebintu byatuuka dda genda ku kanso ebyuma ebirimu emiguudo erukuli batandise okulongoosa ekkubo. Genda ku Salama Road olabe obugaali bwe naleeta bangi nze manyi n'obuwagizi manyi lweba banfuula kyendi nembeera sita mu Uganda sitegeeza bagenda kumpa akalu anaagaana okumpa akalu kubanga kino nkyogera mu maaso ga kamera bwe mpita muwe pa nentula ku ntebe buli muntu munna Uganda ali mu Uganda ngenda muwe ekifo ekisava.